Abalabizi ne bagoberera kakati ddiina lijatuwabula ebintu tunakikola mugono okwaniriza olubereberye kuwabaddewo nekwaniriza walungi okuva emukono abonga bamaze bameka kumirirwa abazukulu era kati abogana bamaze mukama waffe yeebazibwe nnyo nziramu kubanga sibawulira bulungi mukama yeebazibwe erinnya lyange nze witness n'abalende Ssekibaala nga ndi mwana w'omutaano wa Bishop Ssekkadde. Twazalibwa abaana mukaaga. Omukulu waffe ye Rachel Nabosa, banesaba bwetugera kawange. Rachel Nabosa ye mukulu, n'addibwako Michael Chole Kiyingi. Michael addibwako Gloria Nakimuka Kalule, yali wano ng'omwana Kalule. Gloria yali wano. Gloria addibwako Luther Kaddu Kalyesuubulwa. Luther addibwako nze witness n'abalende. Omwana asembayo Trifina Nakiyingi. Naye wadde ffe twazaalibwa taata ne maama yali abadde muzadde w'abaana bangi. So emabega wange wano tulinayo ne beyasemba okuziikirako omwami Mutafungo gye muwulira nti yasooka okuziika Rushere. Oyo mwana y'omu ku bali wano era ndiomu ku babega tulina n'omwana Kano Gideon naye omukyala yali wano. Tulina n'abaana b'aba-anko baffe n'abaana n'abaganda ba mwana. So si be babe bokka eyo yonna wajjudde abaana ba ddadde. So ddala twebaza Katonda. Twebaza Katonda kubanga tumanyi ekigambo kyekyogera nti mu nsonga yonna mutendereze Katonda. Mu kiseera ekyokunyola, mu kiseera ekyokukaaba neera tugamba nti Katonda mulungi ekiseera kyonna. So ne leero Katonda mulungi nga tulaba ddadde ng'akoze ki ng'agalabidde awo kubaga yateekateeka mu gyakyogerako. Tumanyi nti Katonda mulungi kubanga tumanyi ali naye. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde ddadde yeweza emyaka 8 omwaka guno mu January nga 3 naweza emyaka 8. Tumanyi bulungi Bayibuli ekirego nti emyaka gy'omuntu giri 7 naye kwaba balina amaanyi abongerako n'abawona kimaanyi. So ddadde abadde omu kwaba balina amaanyi gwayongeddeko n'emyaka. Twebaza ekkanisa nga bwe twayogedde jjo. Tukulidde mu kkanisa naye ddadde bwe yagenda ku Mande ne tulaba ekkanisa ng'etwetoolodde. Ne tulaba obukulu obuli mu kwetooloolwa ekkanisa. Abamagazine, abafadazine, abaawule, abasabadiko nga batwetoolodde ng'emaanyi gye butulaba. So twebaza nnyo 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 ekkanisa okukulembera Archbishop. Archbishop ng'ayita abantu okujja okulokoka n'ensanyuka nnyo kubanga akoledde ddala ddadde kye yandyaga. Takikoze leero lwokka n'olunaku lwe twalina lujeeka Archbishop yajja nabeera naffe ne Bishop Wennamirembe era abantu baalokoka. Kwegamba ly'essanyu lyaffe okulaba nti bwe tulabira ddadde nga tugenda omuze ate waliwo abawulira ku wabulirwano erimu Yesu. Ekyo kiba kitumala ng'abaana ba Bishop Ssekkadde. So ekkanisa babishopu bonna abaali naffe eka ne mu nkiiko zonna nga bakulembera Archbishop, Bishop Wennamirembe, Bishop Moses Banja, Bishop Katumba abaana be, Bakano nga Venerable Kano. Nomulaba abantu ab'ebitiibwa nga bazze ne babajjako obuvunaanyizibwa ne bamutwala nga bakolera omuntu mu kwagala. Tubeebaza nnyo abakulembeze b'ekkanisa.
twebaza emikwano okusookera ddala wali emikwano gya famire egibadde mu komiti. Nategeezako abantu nti komiti eno bwe yajja ffe tulaba komiti emikwano gya ddadi. Abantu babeera mu buweereza bwe bawummula abantu ne babaleka. Bafuuka mikwano gy'obuli mu buweereza nebafuna emikisa ne baseeka naye bw'owummula n'otukola ki n'otubalaba. Naffe tekibadde bwekityo ku ddadi kubanga ekawobeera wajjudde abagenyi. Kakati komiti ebadde ekulira Venerable Canon Jita ng'akola ne Canon Gastalule ne Dr. Ddungu n'akomiti omwami abadde ku by'okuziika wano ne batugamba tudde ku mabbali ne bakola mu kibuga ffe tutunula butubuzinga ne batuwa omukisa okukungubagira ddadi. So twebaza nnyo Ssekkadde Katonda akwongusa ne ttiimu yo yonna. Emikwano egiri wano mwena buli tumwandibadde wano nga temwagala ddadi kubanga alina engeri gy'abasuubiremu mu ngeri zonna ayinza okuba yakusabira ogenda mu bufumbo wadde abadde mu luwummula yasigaza clinic day ku Lwokubiri wabadde afuna abagenyi era bwenfa ku Mande olwedde twasanga bafumba embeera y'abagenyi abaali balina okujja ku Lwokubiri kubanga waliwo embaga zagenda okukola ki okugatta nebeera clinic day lunaku lwa mubudaabuda abeetaaga obudaabuda. So abali wano muyinza okuba ababudaabuzi muyinza okuba akusituliddeko muli lwa mikwano gye oba bapolitiko abadde talina discrimination. So ab'emikwano mwena tubeebaza nnyo okutwagalira abazadde mubawadde essanyu. Tetulabangako ddadi ne mami nga twogera ku ddadi nga munaku kubanga bwewaba kyeyeetaaga wabeerawo ettooka erijja tuba twamatwale tugenda eka tulowooza tutwale ebintu tusanga mwami Peter Sega wa Protect alina juice yena bwaleeze kwegamba ne mumawo emirembe ne mukummula. Abantu badde beebuuza nomwe museka nga mulina emyaka 5 lwaki mami yanirira alina akasusu. Abantu baleeta ebintu wadde ffe nga tetunnabakola ki mukwano lwemubalazi. So emikwano gyabwe tubeebaza. Twebaza ab'Enganda wandawo omukulu we Taata Saalo nga ali awo bunafunafu waliwo Taata Nkobe batudde ku prayer ey'okubiri senga abasenga bali awo ye mukulu wa ddadi Taata Saalo waliwo ne Taata Nkobe yoyo banafunafu era banyoleddwa nnyo kubanga bamuyita taata ne basenga baganda be ne bataata abalala bangi bali we bali wetutategedde bwe bali ne baza baganda bange bana bonna bali wano kubanga olunaku ddadi lwagenda mukulu kubanga tumanyi aline Katonda fena yali atukubidde abasinga kufuga omulaba wano. Tulina omukolo ogwa next week gwe twali tutegekanga abaana okutwala mu kyalo. Kakati baalina mami yalina ddadi nga banumya kuffe n'enteekateeka ze tuliko. Kati ddadi n'agenda ng'akubira mu ssanyu obumitirivu akukubira ne munyumya kati nze yasembayo nze bwe yasembayo ndoza okuwulira nga natwogera ku bya budget kuba nze muwanika natwogera ku bya budget nani alina okumpa sente ki naye bwe twamala okunyumya kaseera katono mami n'akubira tijangu kubira Gloria n'omusawo kubira Gloria gye nabali bakubiri asooka abiri abasooka ddali teyewulira bulungi. Nze yali nakatuukaako kuva ku mulimu ne namwamisa ekibaala n'anzirusa naye se twali wala nakubira mukulu waffe Michael tuga bonna bwe nakubira yavuga dda ntebe. Michael yasookayo n'omusawo gwe nali nkubidde ne of course Michael yatuuka nga mami akutte ddadi nga bo bamanyi akyali balamu naye nga ddadi yakoze eki alabika yagenze dda libiga mirembe twanyula kubanga kyatugwako mangu naye twali mu ssanyu kubanga ddadi yakola ki yagenda mirembe. Okufa kwe kwanzitukiza okwa Eriya tujukira nabbi Eriya kubanga Katonda yamutwala mutwaze ng'ali ne servant we Elisha nga talina bulumi kubanga teyagulira bulumi n'obumu. So tumanyi nti
kyekimu ku Katonda ekirabo Katonda kye yawa Daddy tusaagala mutabani we amukoledde ebbanga eddene abuulidde enjiri mu ssanyu okuba n'okulumwa okuba n'amaziga okutulaba nga tumweraliikiridde nagamba bamutwale mangu nagamba mutwale mutakoze eki gatalumiddwa nagenda ewe kyetumanyi nti gafa abakufa Yesu tugenda musanga ate tutabaganamu naye okusinziira ku nnyimba ze yatulondera okumerembera kakati gafa abaana Daddy yange twagala okuwa ekifaananyi kyetumanyi bwe tuziika bwe tukaabira wano bwe tuyogera ku yani kuffe ng'abaana Daddy waffe ono ayimiridde wano ebiseera bingi era nga bw'aba awulira agenda n'ayogera kaŋŋamba oba ng'aziika Daddy tumumanyi ng'omulokole kyekyo ekisookera ddala abaana twamanya Daddy nti yawa obulamu bwe eri Yesu n'amunnikira nga bwe twogera nti omuntu alina DNA emuli mu musaayi Yesu yali mu musaayi mwani wadde buli kyayogera buli kyakola buli kyatugamba buli kyagira Yesu ajulira Yesu so ekisookera ddala picture gye tulina ng'abaana nti Yesu Daddy yayagala ani Katonda n'amunnikira kati era ng'omuntu eyayagala Katonda kyobulaba tiyatya kufa buli bwe yajjanga nalina bwe yapewa mwana omutafungwa yagenda abagamba nti nze nyiza okuba nze nzirako buyinza okubaddako nyinza obutatuuka ntebe Katonda n'antwala omutuufu yamutwala olunaku oluddako naye bulijjo agamba nti mulindeeta nga bwe tuboneeza olunaku luno ng'agalamidde mu maaso gaffe naye tuligamba ki ng'atuli mu maaso era ng'akyogera bine nti mujja agamba oyo Samuel Balagadde Ssekkadde eyakkiriza Yesu okuba omulokozi we nti okwenenya tekukwasa nsonga era kyengera nsonga tuli wala tuli Daddy waffe eyayagala Yesu era Katonda bwe yamutudde kubanga yayagala Katonda ate nga tumanyi ekigambo kituga nti Katonda kwagala kati Katonda n'amwambaza okwagala okwo nannyikira okwagala Daddy atwagadde simanyi ngeri kino atwala gye bategeera kwagala naye Daddy atwagadde ng'abaana kino atwagadde nnyo 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 buli omu wano alina kino ekyo twagala tugamanyi alaba weakness yo aye togamba nti oba ono alina weakness eno n'akwagala mu eri eyo so bano buli omu amanyi nti Daddy amwagala tagama nti noba ono bamufumya obanga buli bamwagala mu ki mu ngeri ye so Daddy ffe atwagadde nga taata atwala ekifaananyi kya taata bwe tumanyi ow'omuggulu taata w'omuggulu yani taata oyo okuza wa provider bwe tugamba Abba Father tuba tumanyi nti yono Katonda atukalirira bye twetaaga so Daddy sigamba nti akuwa sente nnyingi nnyo z'olina kubanga bali wano abamu baba bakusinga esente naye ng'akuwa ne bw'oba olina bw'amanya nti wiiti ayagala amata kuba amanyi njagala ne amata ogenda okulanga kuletedde akabokisi kaki kamata bw'amanya nti ono ye ayagala nnyo omuceere gwe gwaleetera omuceere oba ogulina mungi kugamba kyonna kyonna kyoyagala era kugamba atwagadde okutwagala okwo abadde provider Daddy atusomesezza omuzadde kubanga mubabulira mu categories nga taata nena mubabulira ng'omwami bwetumulabya mwami waka nga bishopu era ng'omukwano kati mbabulira nga taata ono atwagadde nga Yesu bw'akola ki bw'atwagala taata ono atusomesezza yatutwala mu masomero amalungi tumanyi buno kino nti ensawo y'abaweereza nga ntonotono era ffe twakimanya ng'abaana oba tulidde ki tubeera n'essanyu kubanga tumanya kituwadde ku mutima gwe naye fyena yafuuwa okulaba nti atututte mu masomero ku ssente z'abanilafuna tono Daddy yali mulimi abantu amu baali beebuuza ye Bishop Ssekkadde afuna ate ebyo bintu azimba ate ennyumba oba akola yali mulimi era twakula tulima kasooli nga tugenda mu kyalo ffena nga tulina buposhoni bwaffe ne tujjayo kasooli matooke ne covid ebyo bye twaliko era nekituyamba ffenna bwe twava waka buli omu nga ogenda okulanga atandikawo akalimiro olwekyo bwe twalaba okuva wali nennamirembe ng'alonda mulonzi so atusomesezza mu masomero amalungi ate nga mu kusomesa okwo
n'atulaga essene kugamba nze nzijukira nga tuli eggayaaza abaweereza babeera bizi naye ono dadi yajjanga buli visitinge bw'abeera leeti nga bamukkiriza okuyingira nga tutuule wa headmistress era twatuulanga wakanonga wa Bishop Banja ekiseera ekyo yali chaplain nga tugenda wa Bishop Banja ne tutuula dadi n'akolaki n'atulaba kubanga azze kusawa ki 12 nga geeti eggaddewo naye nga ye bamukkiriza so kugamba n'abeera ng'atufaako mu ngeri bwetyo ku visitinge bwetujukira bwe nali kusomero ku UC byetutukola bangi nali emyaka ena nga nasoma amateeka naye yangamba wiiki tojja kukwata takisi kuva mukono nagenda okulanga buli weekend dadi akima sigamba amwayinza okukirabanga ekyekyo si kyekyo ye yali amanyi nti abaweereza bali bizi tebatera kuwa budde babeera mu ndiga so nze okunde okutukima nga tuba tunyumya akima ku Saturday oba ku Sunday n'aziza ku Monday ku makya lecture tennatandika ekyo yakikolera emyaka ena nga ndimu nasoma amateeka ate nabagana abasinga nabeerakiwaka kugamba yalina omukwano ogutategeerekeka ng'omuzadde dadi yali very smart mwenna abaakolabanga nga bw'ojeeka ne bwe basatadde omusanga mu ngatto ne stocks eziri very polished n'ogamba obadde n'engatto ze yazikuba ati teri amukwatira akagatto ke akakuba ng'ate atakinze ini oba weekend tugenda mu nnimiro dadi abeera mu tuleriko shat ng'akubye atakinze ini oba ne suspenda ze nzijukira lumu nagamba ye obadde omukolekolemu abeere ng'ali apitikazo nengenda negula esaati y'ababishopu gye batatakinga ini sikuliba dadi yagitakinga ini namusanga agitaddemu yali ayagala kuba bwatyo kati twalaba taata ali smart awaka buli lunaku ng'omwami abafadazini ntubaze kati dadi ng'omwami twamulaba tutya ffe bwe twakula tetwalabako bayomba waka sirabangako mami ne dadi lwakolaki saalabako ku nkaya saalabako tetwalaba ku kintu kyonna kati ng'omwami nzijukira nga buli kimu avudde mu buweereza bamuwa ebbaasa naye bw'ajja awaka ng'atuula ne mami ebbaasa ne bagikulawo ne bagigabanya mu kitundu nga dadi talira nti kino kyange kino kyali bino abantu bagamba nti omukyala agamba kano kakikyala tesaakirabako buli kimu ekyabwe kiraberanga kyababiri nzijukira nga tukula nga tukola plan tulinayo abagenyi abajja tukola budget ffenna nga betuteekawo ng'abaana tebagamba nga bino kino mwabawala temuteesa oba mwabaleza nedda nga tutuula ku mmeeza ne tukola pulani y'obutungulu n'ennyanja n'emboga byonna ebyetaagibwa ku nga ffenna tulingo ate ng'awuliriza ebiteeso byaffe kugamba tulaba taata ayagala abaana amanye nti abaana ne bw'aba ali bwingi atya alina ensonga enkulu eyinza okumuvaamu so dadi yayagadde nnyo mami era twasaasira nnyo mami zo nali nsabanga nsabira mami kubanga yalina omukwano mungi mami nomami mujjuvu omukwano kugamba yamujjuza weyatujjuza ate yasinga okujjuza maama so twalaba omwami ayagala ennyo unconditional love kyetwandiyise mu lufuutifuuti nga buli kimu bakigabanya wamu dadi nga bishopu oba omukulembeze ebiseera ebisinga oyinza okuba nga katonda yakuyita naye ng'akuyitidde mu kkanisa mu ndigamba ziri mu kkanisa naye ng'eka tosumba naye nga tetumanyi bulungi ekigambo kyekigamba nti anaabeera omulabirizi anaabeera oyo asobola n'okulabirira amakaaka dadi yalabirira amakaaka ffenna abaana tuyinza okusoma naye tumanyi bulungi ekituufu kubanga ebitabo bye twasooka okusoma byali bayibuli ng'otandika okwogera kukwasa bayibuli kubanga ffe nga twakamala okulya tulya ali ekisokera ddala dadi teyali abweru bw'ajja mu bakristaayo ne muguwa emmere ngaddeeka nga tulya ffenna oba 5 oba 6 ne tumala okulya nga tugenda mu kyako nga tusaba kati kwolwo ngayinza okugamba kuloolera leero wakolaki atusabisa
Gloria ng'akwata Bayibuli ng'agisoma kati dadde ng'agamba gitapute. Kiki ky'olizeemu? Ng'otaputa Bayibuli eyo ng'osaba. Kati ekyo abadde yakitukola bukyanga tuli bato. Kati oyo dadde nga Bishop Gomulabye obuweereza. Obuweereza obwo yabutandikira waka. Kyabadde atandise n'okukola abazzukulu. Kubanga abazzukulu tubatwalayo n'ekyo kyennyini kyabadde atandise okukola. So ngaffe abaana dadde ng'omuweereza yatuwa ekirabo ekisingayo ky'ekirabo ekya Yesu. Buli ssaawa nga kyayogera. Ate ekisinga era bwe yagenze byatulekedde yagamba mbalegedde Yesu. So yatuwa ekirabo ekisingayo kubanga atamanyi Yesu nga Bishop bw'aganize. Simanyi kyakola kubanga Yesu awa obuvumu ate awa essanyu. So atuyigiriza Yesu, atuyigiriza okusoma ekigambo, abadde exemplary. Bishop abadde asonyiwa, abadde n'omutima ogusonyiwa. Omanyi nga bwe bawedde ku social media n'ekiri boogerayo aboogera abakuvuma abakuyita bwe bati naye kubanga daddi yalokoka n'azuukuka nga agendera ddala kino ekigambo kyekigamba nti teweebaka ng'olina obusungu ku mutima gwo. Tuditobeera na busungu era ng'ajja n'agamba nti bano bakoze buti naye atutambulire mu musana. Era omuntu oyo ajja mugamba oba kugamba nga amusonyiye. So daddi yali omuntu ansonyiwa nnyo nga tesiba busunguta nga ffenna ne bwoba okoze ekikyamu akusonyiwerawo. Daddi ng'omukwano gwaffe abaddemu olunaku Michael Gagambye ono second born ye yasooka otuuka awaka. Kati nze tuba tutuuka n'ankubira nti wait daddi agenze ng'ali mu maziga. Naye gaita n'agamba kati abadde mukwano gwange gwe mbadde mulira buli kimu. Yatufuula abaana abasinga batya bazadde baabwe. Takubulira lumu naye ffe oba tudosooka okubulira kubanga abeera kansula alina engeri gyamukansolingamu. Kakati abadde mukwano era nensasira nnyo Michael kuba amanyi bulungi abadde mukwano nnyo gw'abalenzi abo. Abalenzi bonna bonna atubuulirira nnyo. So abadde mukwano gwaffe nnyo nnyo nnyo. Ate genuine friend. Kati ngaffe kwebyo ebirungi dadde byatukoledde. Atubuganyiza essanyu, atubuganyiza okwagala. Tetujjukwa kwagala kwa muzadde n'omulungi n'ogumu kubanga yatulaga okwagala kwa Katonda bwe kulina okufaanana. Katonda yatuleetera okwagala ng'ayisamu Bishop Ssekkadde. Ne tukitegeerera ddala. Kati kubanga tumanyi nti yayagala Katonda teyatya kufa. Abadde akwogerako buli kaseera. Wadde tuli mu nnaku, tuli mu kiyongobera, ne tumanyi nti daddi alika atendereza. Ate nga tuli bamativu, tuli manyi bulungi nti naffe ekiseera kyaffe bwe kirituuka tugenda kusangaani daddi. Ng'oluyimba olumu lwe yalonze nti Yesu awamu ne Yesu emirembe gyonna. Katwalire wamu ne Yesu emirembe gyonna. Era nga tumusiibula ng'abaana mutwegatteko nga tuyimba oluyimba lw'omukalwayimba buli kaseera nti tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana kwateka omulungi omusabire golina amaanyi twebasa Yesu omulokozi. Tetugaa nti awummule ddi ku 14 October daddi yawummula mirembe awamu ne Yesu gyali tetujja omusana. Katonda Yesu akaseera kano kale nebaza Katonda mwenna okubalaba abaana ba daddi nebaza nnyo 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 okulaba nti muzze bulungi ate tekosiyoke naye nina amaanyi era njakwogera zibaali ennaku z'omwezi 28 October
zaali ennaku z'omwezi nga 28 Oktoba 1972 netugattibwa ne munnange mu All Saints Church. Lunaku lwaliwo olunaku olwo lwe lunaku lwe yantuuma erinnya lya mami. Asa yagamba nti mami nanange nina kuyita ddaki kale ne tutandika erinnya mami ddadi naye kyenjagadde ndeete kino okutuusa ku mukomero tatandikanako kyalimu mukyala yabigamba sibanyi nendoza kwagala okutuusa ku mukomero ddadi ng'atuusizza ekiseera yangambye mami yamundekirekanemfeekire kwega yawudde nemunirozanga ekyo nekijagadoga nti yantuta mami okuva ku ntandikwa okutuusa ku era nangamba nga bwangaabanira nti yali yiriza tayagala mu minisitule yayagala nnyo okuweereza nalaba nti mami nakuba muweereza nangamba nti mami gwekamakatogera kuba maama w'abantu bonna nti ate munange olina n'okubuulira nayiga ndikwayati ngakugamba nakisiiza kwogera mu bantu ngamu gasobola nalikwayati ate gabagala neyowuga sono nga kwogera kusigiraati nananiolina n'okubuulira anti ate aliko okusomesa ate munaye bw'oba okuwulira osooka naki namutwe fiimu nokola fiimu tobuliranga nga tokoze fiimu yo ate tobulira nga tokebedde bayibuli mwojjaki fiimu noteekako bodi bijjayo fiimu yonna nolyokokola conclusion oteeka okuwa testimonies kubanga toyinza gamba muntu nti ngenda Kampala olwekyo oteeka okuwa testimony akati mukuwa testimony kirikyeyo olina okulokoka okuwa obujulivu netandika okujikira awo teyakoma okwo natandika okunyigiriza ebyawandiiko ngaabaana baganda teyakikoma natandika okunyigiriza ebyawandiiko tusaba netuyinage kakati eno anti wano bapita baali wano kwega bayibuli nenyinza muki mpola mwaka gumwe 2-3 ngenda okulanga minisitule njagala nga nkyali mu minisitule gyenjagala bwe yalokoka kubanga awo yali reverand natali mulokole kubanga era naye yali reverand eyalokoka olunaku bwe yalaba ekigendererwa mu minisitule naye awo nga mbuulira kirungi enyinyi nnyo biri byasomesa mu kolegi yali musomesa w'abaabo naye wano ye yalokoka mu 7-9 nze nendokuba 1975 nga 1 Oktoba nenzikiriza Yesu Kristo okubeera obulokozi kale era naasanyuka yasanyuka kuba nali mulonyaabo anti ze bukijanyambako mankaaba ng'entondo mpitirivu nga ne bwamanya ekintu nze ndaba nga nfubye nga tesirirabyanga tiwebakangawo munyankole banesika ekiruudo lyalina sense of humor ate nze lye sense of humor nga sirimayo era nze nangamba webakangawo munyankole nga nkaaba dadi nabeeri nansangula amasiga kakati ngamekukaabiraki okusuma nekuzibwa kwegamba dadi yali unique zimanye muwera okutulirwa yali oba omuntu najja kusangula amasiga
ate nalaba nsangulira amaziga ganekweka mulungi nga nkaaba gagawembala nanzija nga ngasangulesanguleko atuukaga tinsonyiwa mami kwegamba nze natandikira mu kuwulira nsonyiwa mami egadina yeenya ekyo nekiyiga bale dadi abadde mulungi dadi yalokoka era kyokulaba oyagenze nawulidde nzatiko okukaaba ate balolere bannamu nali setaani omwananabaleda omusisitaani yatutedde nenkomawo mukubo okumanya nti dadi wange kubanga teyalumiddwako tiyasize yagambye ekigambo kimu nti mani ogumu nawo yagala yamuseko waggulu nga nze nsigadde wansi nankulira ku buzinasi angamani etira kakano netusobola nemugamba kiki nankumali kupima nga tonanyira nemupima pressure opressure teri bulinyo nemupima sukaali nabadde munti yadde tutena kukatebekaawo okundabirwamu nga waliwo nobuliddagala oba ogalanireko kutalo zebawanawawakosi kasinza kumutwalawansi bwe nalabye ngaagonza kunza kangireki angere bikyabaana mutwale mudwali okugenda okudda kwangaagonze nze nabadde ndowooza mulamu nga manya ajja kukomawo abantu buli omu yabadde nga yankuwayowaabawutira buli omu natuuka okutuka ekisubi nga fena tugiye olumanera bagani nti oluganda olw'obukristaayo nga yabaganda naye ng'eyo sitole eryawo dadi abaddeokwa dadi tanyiiga tajja kunyiigira kumala dakiika ttaano simumami yekka nti gwatanyii naye ne bwobaani ne bwoba bamuyogeddeko ku mawulire gulu era waliwo insidenti emweyinza okwogeraku omuntu yamuvumira kuki yamuvumira kuti titujja kubuula kuti okumumiro esinga mwogera kubanga ate sibulabawo bakwana siraa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  nkakati talina wakakyala dikiti yalina gundi bibiina kanakalokas nga ddadi oba oli wannuuku lwakuba tetulabye kukitala ekyakula aŋambeeka oba oli wannuuku ojja nakukwata ku mutwe nagaa kali kamusabirooyite olukuba twalinga tunyumya nga tubitwala nga kufaani owanukwe ajja nakusabira yaduka owa dipi ajja tatataasabiraako namukwata kumutwe nagenda owa UPC yetaliko nti UPC taliko nti dipi banenda kusimulabyeko nkyali oba alina ekibiina kibabundaye naye tebakimanya kugamba yagamba kakati nze ndi taata waaki wa bonna era kyeyanguliza ndi taata wa bonna siriiko ate omwana owegaana otya omwana wo olwokubanga ali wanyuma oba ali wenaalimu oba ali waali buli muntu mwana tekigwabadde banna kamubanyuze dadi kwegamba dadi nga yenenya nsonyiwa
nsonyiwa kyokka ate ngaali straight forward ajja kujja kuba ngaogenderedde kugambe sakulaba ngamba yakujja ajja kuba ebiwokoze bwoti era singa akatikobakusabiraku ng'olina ke wakozeeyo ajja kugayo akoze nako mutabani mwala wange amagezi kamyofiiriddwa taata oyo gwemanyi nnyo gwabadde akwatako nga anti bwe bamukubaga munagesabiraako nsabiraako naye ate tulina bangi kale jajji bw'omwogerako akulebesa n'okumalayo ali unique n'omugwana mulungi ennyo jajji takyawa nebwona omumanyi dade takukyawa era bwe bwomukyawa olulonda kambe oba olugenderezo gundi oyikankolaki nomalako omwaka okyawa oba okujja okyawa omuntu awo aba takutegeera agamba kakati omuntu wakati omukyawa waki mubuulire kale nebaza nnyo mukama kubanga najandaasisobole kwogera naye dadi agenze mu dadi yalokoka ate dadi nazukuta era abooluganda bonna abali wano n'aba nti atambudde kubanga dadi yayagadde abalokole bonna bonna ate no gitumiitinga n'omulaba nga buli kyalikola akozesa maanyi tayagala kugaya ate nakikusigamu naawe nga mami kasita yamwamba ogenda kuba maama waana mwenamwena ndi baana ba ayini mwenamwena ndi maama wabwe mwenamwena ndi maama wabwe nze okujagala oba okutajagala naye nze mbazaala kubanga dadi yalimanga oli maama waaki buli muntu yenayina oba oli musiraamu oba oli mukafiri oba oli muki mwenna mbazaala kubanga tuba tutwangirira ekigambo kimu mukkirize yesu kristo abeere ki omulokozi tulyoke tugende nga tumanyi esi tugenda mukiri nga katuge tumanyi eki dadi ali mu mikono gya katonda tukaba tulina essuubi atusooseyo olusoosi naffe gye tugenda neebaza nnyo okusooka neebaza muli nnyo mwenna kubanga netufunye amaanyi okulaba nga dadi byatusiza wano ate si lwe lusoosi kujjubi mwajjuza ebiti yonna yonna gwe twafuna emyaka ataano embaga z'abaana mbadde mujja bwemuti neebaza nnyo mwenna olw'omukwano gumwadde dadi era okumuganyiriza okukola emirimu gye nebaza nyo abalangira n'abantu abalangira bajjanga ne bakyala ali nange ennaku zino tebakyatukyalirako balwangi oba kubanga twawumula naye bajjanga ne tulya ebitulo naffe ne tufuna abataata balangira n'abantu banaalinnya ijukiza nebaza nnyo mwena nebaza nnyo sebo bagajukusi abantu kanisa tusanyuse nnyo ab'ebitiibwa abaafire nebaza nnyo abaawule bana abaawule bagadde dadi